Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello mkwano. Kati woli oli safe tugende mu part 2. Tugende mu part 2. Mu part 1 nabadde nagambyeko nti wali during nga nkyali lubuto. Tata golaba yasitulako omukazi n'amuleeta naye ali lubuto. Ewaka naye nga maama nnyaba abakazi tubonaabona nga bw'olaba omuzigo gwe batupaakinzeemu bannambuto. Nebadda oyo omusajja waliko ekimutawaanya. Ne tusula ku buliri ennaku 3 ndowooza oli yalaba tawera ne yeegoba munnange. Nga ku buliri musulako abantu 3. Nga yasula mu ntebe nga abakyala be munnange be yawakisa tubeera ku ine nga mutunuulira butunuulizi ng'ennaku ennuma sekyankuula endagiro. Lindako nga ne mujjawo gwe bakuleetedde nga tafaayo. Gwe baleese nga mukuluko n'okunsingako wakiwago. Nga takuvuma. Ngamba tunuulira butunuulizi naye ng'olowooza beebaka nga twekengeragana nga naye nga balinaako buzibu. Mpulira. Olira akamanyiiro. Tugende ku part 2. Kati part 2. Kubanga wali eri ne bamugamba ajjasanye ng'empapula yagamba. Oba kafa kafe tanaaba kasoose. Katonda wange. Bw'oba nfa nti. Ofe. Zaanaaba asoose kubafadda. Ebyo nanga biwedde. Mpulira. Nkugamba nti laavu nedda. Kyalina nti tunatuuka waffe. Atandise neeyogerezaako olwagula obunyama bwe yanyimanga nga nina lubuto lwa mwana we. Mpulira. Omanyeze ngende ze Masaka ziriko obunyama obukoko. Aguza mpeerezzaako tuli mu takisi tulya. Mulamu wange nga yanyeenya bunyeenya mutwe. Olwo lava ekomyewo. Tukomawo. Tutuuka ku Nozani. Twali 3. Tuvuddemu olwo abatuziikiddeko buli omu yeegabye agenze ewuwe. Nange enzira ewange gye nalina nowera. Mpulira. Kati ng'agamba balinanga obwabwe bwe banyumya obutonotono tebawulira. N'ennaku yange mwana wange mulese mayiro mmeka. Songa omwami addamu afalaasira sisita we nti amugambe musonyiwe ebyaliwo byonna tuddiŋŋane. Bwe kiba kiwundu sinnaba nakuwona mbu tuddiŋŋane. Mpulira. Tinakola ankwasa ensawo ye ey'emigugu gye aŋŋamba ninda akaawo konze mbadde nsula noono ngunsoze sisita wange ekkubo nzijje konze tujja ku ddiiru ki twesanze mu ddwaliro ku mulambo ewuwe watusitula mu nju n'odduka n'ogenda kati tuddawa n'agamba gubeerawo agona ekkubo koleyo kanze kaŋŋende kati nange kye nakola nga ndekawo emigugu gye nga ninnya takisi nga ŋŋenda kati ebiseera ebyo tusawe yalina enamba yange ng'amukubira nga ŋŋamba ono ŋŋambye omubuzeeko olazeewa konze mubuzeeko bulijjo nsula wuwe. Otyo owulira bulijjo nsula wuwe. Mpulira. Munnange nga Mukama nnyamba ng'ebyo byonna biggwa wayitawo omwezi gumu nga nnoonya akalimu nga ntandika okukola mukyala gwe. Bwe nkola nga nnaku njireka naye nga buli lwe ndaba engoye z'omwana wange nkaaba mu nju nnimu nzekka ampisibwa bubi. Tandise okukola era ofunyire abakukwana ebyo. Nafuna abankwana bampadde ku ssente neetaddemu kaashi. Naye nga wempita ogenda okukola ate ye waakolera. Kati nga banne bamugamba wabula wasuula alaba gwe wayitanga amazibu anekanekana. Nga addamu ansuulira enkesi. Mukazi gwe olina akayimba jjo ke wakubye mbu simanyi oba onoobiddamu ekinyonyi nekyandeetera amenvuze maama akatego kankwata. Maama alaba ennaku akatego kankwata atandika waliwo omukyala we nalinga ndya emmere ndyoke nzukirira ewange. Mpulira. Lumu andaba n'amanya nti awo wendya kati lumu mpitawo mukyala ngamba sooka ojje wano baawo ŋŋambye obeerenga ng'oli emmere yajja kusasula konze emmere gye banyimedda kati leero lwalaba nga nsaanye okugirya. Mpulira. Mukazi naye nga ŋŋamba omanyi naye yali mukwano gw'endoza naye ng'alina byamugamba be baba bamukubankuba akalimi
Ngonda nze mpitawo nendya nembula. Mpitawo nendya nembula. Mpitawo nendya nembula. Kati lumu mbaako ngula bupiro. Obuzibu bwe nakola nzirira ate boda ya mukwano gwe ddenninya okuntwala ewange. Mukwano gwe yamugagiriza. Lumu ndi wakasawa lwa Sande njoza ngoye manyi mizigo mingi. Ng'omusajja oyo ng'atuuse nengamba maama wakati ndeekaane noono omanyi naawe ebyemizigo. Nengamba ye kati ntya nensoka nemutunuulira nenjagala mubuuza ani akuleese naye kaze waffe yewa mulyango gwaffe gwegulibwa kati nga ndaba abantu bonna bamutunuulidde ndaba ngenda kwasaamiriza naye mugamba guugwo obananga ono omusajja abonyabonya nejja yadduka atadde nange yalekayo omukazi. Omukazi naye ng'akaabira ku ssimu nakukola kinakola kisonga bwe yajja n'alaba ate nze ndi mu bulamu bulungi ng'anobayo ewuwe ng'ajja wano. Owulira? Mpulira. Naye obwenzi bwe n'obujoozi yali azzeemu kasasiro ne mugamba olaba tetunnazaala wano obanga okooyeewo tambula kwatamu ebibyo saakuyita wajjane n'oneetendera obusiru wange nenkukkiriza kati bw'oba tozzeemu kasasiro oyo tambula onviire sinze yakunoonya wandagajjalira n'obuyavuyo omwana wange n'atuuka okunfaako gwe wali wazaalazaala dda eby'abaana obimanyi naye walemerera okumpa yadde eddakiika emu mponyeewo omwana wange tambula ogende. Yagaana ng'amanyi nokeera ku makya oba waliyo yakubidde ku ssimu ekiro n'akeera ku makya n'ateekako kufulu ne musiba mu nju aganya ogenda okukola bakubira essimu n'opalaapalanya omusajja akuggalidde mu nju ebisimu zabitadde mu nsawo. Kambuuze olwo ng'oli mu myaka emeka awo? Awo kubanga omwana yali tannaweza mwaka ndozaawo nga nyingidde 19. Katonda wange maama yakufunza obwongo. Nkugambye oba amaca bonna. Mpulira. Kati awo tugira tusenguseewo tuvuddewo kati ezo bbiri ndowooza 14 15 netuvaawo awo kati tuddinganye olwo. Mpulira. Aneesibyeko bubi nnyo anti alaba nkola ate nganye ezaala nkola gwakunyirira n'afuuka muzibu nnyo. Nali nfunye n'omuzungu nze kankubuulire naye abakazi tuli basiru era najjusa simanyi nakumanya nze gwolaba wano. Kati tubaddewo omuzungu amunsuuzizza omuzungu nali mwepalapalanyako jjukira bo ate yali siriasi ng'aŋŋamba njagala genda laba maama kati nga ndi confused ewaka eriyo eyeesibyeyo oli simuganya kutuuka wakati okanteeka ku pureesha aŋŋamba where do you sleep you told me you stay with your parents let's ganda I meet them. Maama abeera walala amanyi mbeera na mulala ate alaba ate kale endala nange ng'oli mu volongoto. Kati kyenakola oli omusajja ne mutta bwe namuta yajja n'aŋŋamba it seems you don't love me kanzireyo ewaffe yali mulasha baali bajja muno baali bazze kukeberagana amafuta Albert bwe byali biwedde ndowooza n'addayo n'agamba bannange kankuviire ngende kirabika tonjagala kati nenconcentratinga kuno naye maama wange buli lunaku oluziba nejjusa lwaki nakingana n'omusajja ono ki kubanga kati 2016 zaala nzizaako ku mwana waffe oli eyafa bwe namugamba nti ndi lubuto n'atandika okuba amasimu bakazi be bwe ngenda ku mulimu baneiba baŋŋamba woofulumawo otyo layiko batatuuka ngeriyo omukazi gwaleese mu nju kati jjukira wano twayitwa ajja baali tebategeera bulungi baba baganda be basista be aleeta baani bakigwamu dda yono omusajja mukyala we wagenda okukola asomba abakazi n'akola ki omanyi baneiba balaba ne bagamba ffe twayogerayogera dda owulidde twalabalaba dda naye nga munaye tetwagala kukola ki naye nga kati akamanyiro kasudde oli waka omufu oli muwaka mwoli oli wabweru ofumba ali ku ssimu n'omukyala bannange nakwegayirira ddojja onfumbire wagaana owulira lindako afumbire ludda wa eno mu maka gy'oli oba ng'alina wala wagenda omuteeka wano wooli kati yeefuula nti ewaka talinaawo ki mukazi kati mutabani we bw'akaabira mu ssimu ng'amugamba maye njagala nnyo abaana kati ndi wano mbadde nsituddeko akaneiba kubanga gw'oganye okunzaalira ebyo byonna mbiwulira
mu nnyumba nga gwo gisasula yagisasula enju yagisasula mpulira genda mu maaso owulira ali bakutenga ekinnumi omutwe ebitaba jjoogo lwaki teyakubiranga eri gy'akolera adde ewaka abeerewo n'emirembe ne basajja banne banneyibba tebeewuunyanga nanga okumanya n'omusajja yaleeta obuzibu emaka bino ebigambo byayogera lwaki tabyogerera eri gy'akolera n'atadde wano kyankalanya mukazi ffenna tuba ne bagirlfriend naye ofuba nnyo olaba nga tokyankalanya waka naye ate ono okukyankalanya akuleeta waka mbadde eri nkututteko mu maaso kati lumu olubuto oluddako oyo omwana aliwe nakyankalana ne tulwanako nankuba ne luyiika ne luvaamu owulidde ebyo byonna ne mbigumira funa olwokusatu muzadde naggulawo caputa ey'obutadda waka eri eyasooka pulira bwadda mu wiiki eyo naabeerayo ennaku 2 eri 3 mu bagole mu wiiki eno abeera naye ng'ekinnuma ogenda olaba dakiika emu abakidde mulala olwo eri yaleseeyo lubuto dakiika emu abakidde mulala eri yaleseeyo lubuto abakazi nga bakaabira ku ssimu beevuma nakugjamu empale nakusaba mwana anje nina n'abaana bange bangi nnyo olwo lwamwatulira amazima nze sagala nakunyononera famire yange nze nina ne famire yange tonkuba bubutobuto bwo noonya bannange ekisinga okunnuma nti gy'akolera manyi avuga booda mpulira n'omanyi okuyita ku babooda nga bamanyi muli balwadde wangi nga bakugamba abula mwana gwe walaba omusajja n'akutta abawala temuyiga omuvubuka omwenzi nga kale n'omwenzi amuyita ki mwenzi ekifaananyi kye tutambuliramu kati kya bulwadde owulidde bamanyi tuli balwadde olw'entambula ye mpulira nkooye nsaba mumpe ku magezi mpulira nkooye kati era n'ebiseera bino abiddamu omanyi okubeera nga ali mu ntebe mwawanyisa obunege mwakubirira abakyala bawaana wanewa nga gwe wagigula ewuufa gyaliko gyabaweerereza obwo obuyimba bwammwe obw'omukwano nga gwe wagigula katonda wange ne tivi gyamunyumiza mbusimanyi nti nga gwe wagigula nga n'obuliri nkwaleeta n'abaganzi kanga gwe wabugula katonda wange atuuse n'okwambala empeezi nebituli naye talina magezi kambuuza takyakola akola lwaki taddayo eri muzigo gwe gye yali abeera wa twagendako ne ku poliisi nenfukamya ne ŋŋamunyambe tugende mu mufulu wa yagaana yabagamba nange sirina gyendagaa nange wali weewange simanyi byebiki bye bannange ŋŋumye nkoze empisa n'okola empisa neweewola nakola empisa zonna ezeewuse ndi mukazi musoga ne bakusomesa empisa n'ozikola n'oweewolako ez'abaneiba n'obbako n'okola buli kimu naye nga teri kutereera teri kusiimibwa wabula nga buli kyokola jogola eri kusasulwa ayagala kiki kyayagala mwali mutuddekawo ne munyumya ne bwonyumya nze nali natuuka ku extent emugamba kati wetuule haji owulira ofuna abakazi abalala aba nfuuke waakuna manye nti woba toli wano oli wa namba 2 oba wasatu naye osusse nakwana abalungi nakwana ababi nolowooza obaleera awambataganya n'oyo lwakuba mulungi muwanvu muki dakiika emu amutadde akutte mulala bannange enkooye alina kikyamu ki wagenda kumutta enkooye kwe kubeeranga ewaka nakubira abakazi b'amasimu n'abawaana biki nze gwe ntegeera ate wali yantegeera asinga nga gwamukunyiza engoye amukola buli ki oli awo owulira oyo kasasiro kyokka ekisinga okunnuma tayagalira ddala kuwulira nti eri yakukwana bambi eriyo omusajja watwe yali atandise okunkwasaganyako kati amutte busi kati n'oŋŋamba bannange omuntu atakwagala ng'ate takwagaliza kiki bamukusibako natuukako n'omugamba nti nsebo luli wali onsudde eri mu kayumba kati ne kaakati nza ddambi kwatamu obugoye bw'ofumu ogende siri kugoberera kuba wobeera eri mu bakyala bo nze tonkubira sibi lwaki woobeera wano n'okubira abakubye 8 abakubye 7 abakubye 6 kati gyolaba eyo gyatugomanya kati oyo yawase ate nga kituufu owulira kubanga ffe obeera n'omusajja w'omumanya
omanya kati yeye tebagikwata oyo yawase mama alina abaana lukayaba yatalabirira tasomesa ogugwe gwakuzaala Katonda oba baba mulaawo oba kiki banenze simanyi nejjusa olunaku lwe naddingana n'ono omusajja naye ejjoogolye lintanye mwana muto y'emyaka 25 nkabbiremu ebyo ebintu by'ekisiru omuntu atayagala beewammwe naye akusibako abeewaabwe aleeta omuntu talina kyamugulidde okusula talina namuleeta namukukubako awo gwolina omuyingiza ninge enkolagana tewali kati bebiki mama nze yeeguya nze musiru nze kinkooye omusajja azaala buli mwezi Katonda wange naye ng'ate talabirira talabawo future mama kati gwe okyakola bagamba oba twali tumanya anoonya mulungi akusingako bakazi baabe mabega bonna balungi buli muwala jazunga wano n'akagenda olaba mwana w'abendi mulungi nti ate naye amuleseewo ekitegeeza oyo tali ku bya bulungi tanoonya akyalaika alina kimusumbwa nebeki ngumye mu bakyala be bonna nze afumbye emyaka 9 nze asoose naye nkooye nkooye bannange simanyi oba bagenda kunsayira magezi ki naye nkooye abasajja batuyisa bubi okola empisa zonna n'ozimalayo neweekuuma n'ogwayo kati mbulira kiboota atandike bwezi takuwa bizigo takuwa zanviri takuwa ki omusalako ez'enviri nga gamba salako naye ate bamukubira essimu n'agamba mpozi wansabye emeka ena kale mu dakika 2 kanzikuweza ate n'omulala ng'anyiga essimu walayi aziweereza kambuuze wagenda mu ddwaliro ne weekebeza nga muli balamu mukwano nakeekebeza kushala guli omwaka ogwaggwa neekebeza emirundi nga 5 kati guno nakeekebeza omulundi gumu beki njagala kuddusa bulamu nkitegeera beki natuuka n'ekiseera neŋŋamba kano akalimu kenkola njatuuka ekiseera ku ssomero oba nkola kikoosi ziriko ono omusajja muviire kati ngenda kukusaba oba ogenda kutuulawo owulirize oba ogenda kubeerawo simanyi katuulire bannaffe kye batugamba bannaye bampe ku magezi naye n'omusajja alina ejjoogo bajja kugakuwa abasajja bagenda ne beebikkirira naye ono asusse kati ate alinayo omulala ate oli wa ddogo kati amuyingizaamu ebyeddogo kubanga oyo yali yamuzaalamu omwana waabwe bazaala mwana yagongo bala simanyi biki kimu bazaala balongo omu n'abula kati omwana we yafa yaddira ate mujja wa maama we oli omuwala bwe yatambula mu basawo yamugamba bangambye mujja wa maama we yaloga omwana we n'afa naye ate gwagamba okuloga abaana be ne bafa ye yamukuza kuba kitaawe yamuzaala bweru omukazi oli n'amukuza ng'akyali muto nembabuuza lwaki teyasooka kugwe otalina yadde naye 10 attira ky'abaana bo lwaki gwe yali ensonga lwaki teyakutta lwaki yabakuza obusiru obwereere oli omukazi amuyingiza sigenda bishana na mukazi wa ddogo alaga nti bbaawe akyamwagala ekitegeeza ku nze kwadda nze gyalemedde kale mukwano omwami takusanga ng'otuwa emboozi eno ate n'akutabukira bannange naye emyaka 9 mu nsaasire bwebwe obulamu bw'ekimu bulamu bwakwegula bweguzi lwayombye n'okola emuddiŋŋana tasobola ggula yadde fooku yadde ekibuli ekiri mu nju n'ofuba ng'omwana omuwala omuto myaka 25 olabirira ogusajja kugenda weza myaka 35 naye ate ne gutakubalamu magezi sorry mukwano nkitegeera nkooye nkitegeera switi wange n'omwana kati gw'omuweerera zeebuza singa nali sikola omwana teyandisomye omwana teyandisomye abaana alina bannange amazeewo obukuzi bw'abantu mu bigeeti eyo gyatwala emmere waliyo n'abaŋŋamba amawulire mbulumu baali bagenda muttira mu geeti neiba yakubira boosi waawo ng'ali mu ddiiro ly'omuwala we akolera kati neiba n'abalengera okukubira nnyinimu nagajja ngolaba omusajja omujoza namugamba gwe omusajja otuuse naawo kati n'ogenda kwata enti olese abakazi b'olina 10 nange ondese wano ogenza ozine awusigaalo mu nju ya mukama we bannange we bakutemamu oyogera oti tulabanga ono alina akajoogo oba kaloge beki talabika ku kalogo ono takyali bulungi katonda wange olaba abantu betubeeramu
mulaba embeera gye tuyitamu n'okeera ku makya ng'omuntu wamuyiye ebyenda poliisi n'ekutwala n'eyinga yakumenyamenya dompe nze nejjusa singa banagenda ne bali bannange nejjusa kyokka sirina ntandikwa yonna kyekisinga okunnuma wulira naye nga ngenda wuliriza amagezi naye nkooyi oba taba mumanyi n'amanya ng'emboozi ekwatagana ku lw'omulabya z'ekikumi omanya eryaleesi mwana mu kitenseni gy'akolera kakijjukireyo mu tawuni ninayo mikwano gyange baawaddisa ekikumi anti bamuleetedde omwana konze luba zogenda olaba nga agusa ewaka n'oluggi n'aluggala n'obuuza bannagezi oli mukunsesa ate nga byannaku gwe nagambye no simu namba era woba njagala ntuule njinyumye abantu bagizannyi olabe bwetaabeere hiiti kankwerekereze bukwano neyanzanya okwogerako naawe kantekekumpulize nkale munnange ai katonda wange bensanga wano nange nembikutuusaako eyo n'ebigambo byenkalidde ku matama amazima okumanyanga kino kikutte wansi ne waggulu kireese ne mukama wange Katongole awulira kimwoca nfa ofaaki Rebeka yabalinye okufuna muwala oyo wali nawulira naye tuli ku bunkenke kuba tetumanyi leero gyagenda kusula sitera kujja nnyo mu era olaba leero zze mbwaggwe ekisookera ddala n'ensonga ziringa 3 nozikiriza nzogere ekisookera ddala abantu baleme kubeera munansonyiwa sigenda bavuma naye abantu tuleme kwesirwaza good lwaki obeera mu relationship nga toli happy thank you lwaki obeera n'omusajja n'obeera ng'ali mu kkomera abantu muyige buli lwobeera n'omuntu mu relationship katubatubabulire kuba ffe tubinamu experience tubiyiseemu bebe tubiyiseemu nze ekyannemeza okubeera ne Rebeka Jingo nedda wadde kyakulabirako kale kyakulabira kale ekyo nja kisembyayo ebiseera ebisinga ekitulemesa okubeera mu relationship zino it's because nti omuntu bw'obanga toli happy n'omuntu vaawo tambula genda ekyokubiri abakazi mulekerawo okwekwasa abaana si mmwe bakatonda bw'oveewo omusajja abaana abo tekitegeeza nti no bajja kufa nti bajja kulya nti bajja basaddaaka naye mugenda ne mubeera mu bufumbo abaana gwe wabatonda bw'oba gwe wabazaala fine Katonda yabateekawo era amanyi ngeri ki gye bajja okubeeramu oba okitegeera omusajja era abakazi bannye baire ne banneebuuzaako naye omusajja bw'aba akubonyaabonya vaawo tambula genda ewammwe oddemu ofune obulamu obupya muviire bw'aba akwesibya mu nyumba sirabwa bibyo ogende lwaki tovaawo bakusibirawo kati oyo omukazi ali awo bannange mpulira nfa n'omusajja neekebeza sirimu weekebeza sirimu olinda kulwala kati weekebeza paka lw'olimanya nti sirimu omufunye ndowooza olaba ekintu ekyo Rebeka balina abantu abeekebeza ennyo oli neyeekebeza leero neyeekebeza enkya kitegeeza ali mu kunoonya lunaku amale kubufuna lwanaamanya nti ali positive ndoza alinda bamutema ejjambiya omusajja basomba obwana buli lunaku ayendekuza ku buli kimu nze mukama we kankubulye ndi musiru yabadde aŋŋaanya okwogera amannya ge naye nja googera Winnie no nga maze Winnie vira omusajja oyo omuvuzi wa boda boda kulwegayaza luno lumanyi mulungi nnyo ebyalo ebiri kugayaza obimanyi kati basajja mmwe abali kugayaza road abavuga n'omukulu oyo Winnie gwe yaganya okuŋŋamba amannya mumugambe byakola byakisiru byakiralu nnyo ninga lwaki obeerayo Winnie ekoma mboga nze byonna kabyogere kuba tetujja kukuba bbalibbali koma mboga sijja nja kuyogera n'ebirala kuba kati ndeeta linnya lya maama wa mulenzi ne baganda be akitegere nti kati wano wekyo kyakola kikyamu kuba Katongole bwe tunaabikwekakwekera ennyo Winnie tajja kuvaawo Winnie va mu famire eyo tambula ogende simple as that baamuloga nkugambe ki omanyi nti abakazi bangi nnyo abavudde mu bufumbo ne bagenda ne batandika okukola ebyabwe nga balabika bulungi abakazi abaava kwesiba ku basajja nze sawe no mwe temumanyi mirembe gye tulimu ne Rebeka
bwadde eno nga nzire eno bwe tugenda eno nga tugenda bwe tweweka nga tweweka bwe twekuba nga twekuba Beki mukwano we bali tuweereza nkale naye neewuunyiza abakyala bwe batyo gye bali mu nsi muno abasobola okugumira ebintu ng'ebyo yo gyali naye mwanyinaze munnange nsooka okusaasira naye kiki obwongo bulimu ki okubanga mu mbeera gye wayitamu n'okufiirwa omwana mazima n'oddira omusajja ng'oyo ng'obulamu bwe bwali buteeredde bulungi amagezi ge nnyinza okuwa ddayo buto otandike kwekolako ofune ekyokukola otandike kunyirira omuvinge n'obulamu bwo otherwise ogenda kulwalira bwereere nkwagaliza mirembe naye baba neewuunyiza nnyo nnyabo Beki we bali tuweereza mukwano ze Mutabaazi wa ne Bungereza neyanziza nnyo mwannyinaze Mutabaazi e Bungereza situka tutambule mukwano awo woolivaawo oyo omusajja si wuwo muviire tambula genda Beki nze mbadde ngamba omukyalo oyo yandifunye awantu ewalala wapangisa omusajja owaatamanyi ekyo kyayo kyaliko n'akibaako n'agenda ku kyalo ekyalo omusajja kyatamanyi nga tasobola mmutuukako era nga n'emikwano gye gyonna beegobereko ddala nga tabeesemberezaako yadde amwesonyiwe akwate obuntu bwe nga taliiwo ageze akwate ebintu bye byonna amuviire agende amwesonyiwe Beki oyo si musajja wabula Katonda yamanyi amusaasire busaasizi banze ow'effumbe awo sikubeererawo bannaayi Beki ebale kuweereza webale kuwuliriza eno Beta FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingle mwannyinaze nze kyendabye ekizibu ekiriwo nti lava olina nnyingi eri omusajja ono bwe buzibu naye omusajja talina future yo akoononera budde ate kya myaka 25 budde tebunnayita musajja mute tandika n'ekigenda mu maaso musajja sooka omwesonyi kubanga oyo musajja ajja kukulwaza ekisooka musajja we yetayisa sikaati ekyokubiri omwami wo ekizibu kyalina nti baamuloga jukira abasajja gye bakoma okubaka ku bakazi abangi ne bakakono buli mukazi alina empisa ze buli mukazi alina ekizibu kye kati ebizibu ebyo byonna yabigatta bamulogo namuteka mu kacupa namutwala Masaka namuteka mu kacupa namutwala eyindi namutwala kacupa namutwala Masindi kati takyalina kategi talina future toyonoona budde bwo omusajja mute oba oyagala oba toyagala va ku musajja oyo otandika obulamu bwo oyonoona future yo kwegaliridde mukwano muviire otandika obulamu neyansiza nnyo mwannyinaze Magulu owuliriza Beta FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingle Madam Tisha Janira entebe naye mwana muwala mu byonna ononsonyiwa okunenyamukko era Madam Tisha nsonyiwa okukozesa ekigambo kino wakolanga kye bayita embizi yesesema nemala okusesema neddamu n'erya mama oyigako ddi onzise weekoonako ddi akagere n'omanya nti wano wenneekoonedde waliwo enkonge siina kuddamu kuyita mu kkubo eryo ate n'oddamu n'oyita mu kkubo lyerimu enkonge n'eddamu n'ekukoona kaakati maama omusajja oyo tebaamukupimaako oyo sina musajja ekyo ekiyanja tebaakikupimaako eyambwa eyalundugga tebaagikupimaako okyasobola okutandika obulamu obupya oli mwana muto onoolinda kiwuka mukama akubiseeko akawo akasubi tonnalwala bulwadde oyo omusajja mwebakirire wekirungi okyalina akalimu okola siye enkomerero tebamukupimangako mugere ng'agenze okwata ebintu by'okisenguka ogende gy'atamanyi omwana kasita omanyi sengawo oli mutwala eyo bw'aba waakuzuukuka ajja kuzuukuka bw'aba waakusituka kutambula ajja kutambula bwe kuba kwavula ojja kwavula bwe kunaaba kwekulula ojja kwekulula kama mbaya nembaya olina okuva ku ddala lyoliko ogende ku ddala erirala awo wooli si woolina okubeera si yenkomerera ate si gwe asoose